Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wewe wanyochebwa. Wewe balenyo mama. Abaya asiramu kajambo linyeno. Bulego asiramu kalinya buli nyeno. Mama nayaze. Mama muwaka tebe. Atudda no mwana. Allah. Bulego asiramu kajambo nzeno. Ateta mamoto kwatu babo runju. Wanyala bonga yayo. Wanyala nabi haje. Anasema yaje wanyala kweza. Sayo muntu omugwa. Na ingira Uislamu ndakwapuse ensonga Nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam kikusingira engamiye emyofu oba mu maana agalala kikusingira ebiri mu dunya byonna bali babeka omu babiri basatu banna batano mukaaga musanvu tandikira eno bulungi amanya gafi nabadde osimadde ki ndakumabbali gisiika ndakumabbali awo obadde wadde neki obadde mulokole kati olwaliro gamba ki njagala kusiramuka oyanji njagala kusiramuka mbe hajat buli asiramuka abeerawo hajat wabula wambawe bali salamu alaikum owuliriza waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu amanya gaffe namutosi jakiri ng'olinga sekavaayo ng'olinga sekati mwennyini oze ogamba ki wadde neki Born again obadde mulokole ddala born again kati ogamba otya nawe obeere hajat era nokifaanana era ng'ojja kufuuka aja nsoba Allah kwese ndogera ne maama waalaikum salaamu warahmatullah salaamu bazimanyi amanya gaffe dini ki nawe obadde mulokole nawe ogamba kisaawa eno azefuka Allahu akbar ono were aidye kusiramu wako muganda wafeewo ayinza okulaba amanya gaffe manya gange badde bampita Emma kawe ng'osomadde niki badde ndi mukatoliki nawe mukatoliki nga kanange kesimanyi kati ogamba otya badde njagala kusiramuka nawe obadde oyagala takbir etaga takbir ate owekitiibwa kato Paulo obadde mu ddiini alinnya lyange obadde nawe born again tokobonge wano omukulu yakunze endiga yesewo bwe yazirese yerabidde nti bwe mba nziruka teyazigambye ez'okubbuka so ne zisigala nekigamba omukulu kadduse afe katuyigire mwebale nnyo kakati kulukiza abadde ankuba bulungi enziri ntera omulaba alaba wali ku street wali era yanzikiriza okola ki kujja eya ku street eyendo naye ekoze omulimu ku street sanyisa okulaba amanya gaffe oyogera nnyo omusajja obadde osomadde niki born again bona born again wabadde mu ddiini z'abakatuliki ogeze okola ki amanya gaffe Musasizi Joseph eddiini yo badde mulokole obadde mulokole kati ogamba ki nze fuuka seeka kasita osanze wembi ojja kufuuka seeka ate gwe nyabo kayinza tosoma ddiini ki nawe oli mukatuliki ataano wezire kwesiramuka kwasiimira nandodi wesoma ddiini ki nawe obeera omulokole ataano saawa eno nawe oyagala fuuka hajati kabibi uni abaana be olina omu nga wakirewa amanya gaffe eddiini yo ati ogamba ki you want to build Kandange, these people they want to become hajatis. Kasena mahabba. Ate gwe. Nabalonja David. Dini yo? Mukatoliki. Nawe oyagamba ki? Nange njagala kubega atamu isalamuke. Nawe osalamuke. Bakutayirira? Bamala. Okay, bakumala. Ate gwe? Nange we. Ali kumata bakutayirira. Gwe bakumala? Ate gwe? Ayi? Amala. Ate gwe? Namala. Mwonye. Mwonye. Baba akimaladda. Kati mugire bwe muti. Mukono mubanga. Mugire bwe mutyo. Ebigambo sika sembera bano bakolemo kakemu. Sembera damo mabega katono sika. Gwesembera wano gwesike wano.
amuzadda ku mabbali wali bwoti omukono mukole bwe muti amuzadda ku mabbali wali bwoti bamajja taabalabika bulungi wanudde wano omukono mukole bwe muti sembera nanawo sembera mwena mukole ebigambo byenjogera bye muddamu ogana nti bisimillahi rahman rahim ashhadu anni la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amakulu gabe gagamba nkakasa n'omutima gwange n'enjatuza n'olulimi lwange nti wali asinzibwa mu mazima okujjako Allah omu era nkakasa mazima nabbi Muhammadi mubaka wa Katonda ne Isa Yesu si mwana wa Katonda era si Katonda wabula eri mubaka wa Katonda. Olwaleero nzikiriza obusiraamu nga ye ddiini yange. Nsaba Allah ankulembere antaase era amanyise eddiini ye. Nsaba Allah ankumire mu busiraamu era bweriba nfa nsaba Allah nzite nga ndi musiraamu. Buli omu londa erinnya lyoyagala. Speed oyagala linnya ki? Juma. Ibrahim Shamim mukyusaamu. Fatuma Janat Shamim mukyusaamu. Ani Rashid Abdul Rashid Husaini Bashir Saida Ani Jamira era gwe Jamira mwenyini olina omulala seeka Zainabu. Takbir! Mashallah. Yabwa Shamsa gajeko. Kigambo Shamsa ki mulora bukinengeje. Sija stage. Tumwe yani. Bakwa Aisha Sabura. Aisha. Naam. Kati inshallah taala hati mwalimu anyage kida watu bano obawandiike tubategeere tukire wansi tufuna obutebe bwaffe tukire wansi tubeerewadde obutebe bwaffe inshallah taala ng'ali awo awangalirawo bw'ajjako ku muzikiti bw'abakangamu ng'anaabakuba amayinja nga bw'anaakola ki naye mwana wattu kumba omusajja oyo ali ku musaala asasulwa wulira tageti basiraamu okumanya ng'abantu bano okulwanyisa abantu ku ddiini y'obusiraamu bamalire oli naye afuula omulalu okumala emyaka emeka ng'alya ku ki ku kasasiro. Omusumba bwe yakuba olukuŋŋaana n'agamba nti ŋŋenda kusabira abalalu mubaleete abasiraamu be basooka ofuluma mu muzikiti ne bagamba nti tulina wano omulalu waffe wano tuwangadde naye wano bw'asabira ono n'awona nga tuyingira ekkanisa. Abasiraamu basajja batu tebamanyi nga basitula mulalu bakola batya baleeta nga kituufu mulalu bawangadde naye emyaka emeka. Omusumba ng'atandika okumusabira nga bamuwagaako mu linnya erya Yesu nangirira omulalu ono obulalu obumutuddeko ebbanga lye bumaze aye Yesu. Omusumba ne yeekangamu nti Jesus okulaga abantu nti kyaliko kikola ki naga nti omulalu ono alina ebintu by'omuntu byeyabba ne bamuloga eddalu. Naga nti naye ngenda kusaba abasiraamu batudde baganse mu bw'osabira oyo naawona tuyingira kanisa. Omusajja natandika okusaba omusumba mu linnya erya Yesu nangirira mu linnya erya Yesu obulabe bumuliko bumute mu linnya erya Yesu nangirira in the name of Jesus mu linnya erya Yesu I command. Omulalu n'agwa bwagwa omusumba naga nangirira mukomyawo omulalu n'akomawo omulundi gumu gawo mu linnya erya Yesu bakasana pa omulalu n'agwa nangirira n'akomawo naga rakasana lokosada omulalu neyenyogotola agenda okola bwa yabuuka omulundi gumoni bwe bamuwa omuzindaalo naga nti ndaba ki nabamugaa nti wano oli mu bantu nti nonyeewo ki ne bamugamba obadde mulalu naga mbadde mulalu
naga kati otegeera nti abo bakiti abo basiraamu omulalu ne bamusabira eddalu nerikola ki bava mu busiraamu 17 bonono. kali basiraamu abali wano mutuulemu bahajati mubeera ku tivi ne mugamba omusumba akola ebyamaanyi mulema ki neibawo gwe baali basabiddeko ngaowangala naye nakomawo ngaemigajisupu babalimba. So basiraamu tuzuukuke, era wano wengenda okomezaawo haji mudakiika emu 2 maliriza ebigambo byange binsomese ensi mu lulwo omulamwa. haji sooka ojje wano ku mulundi guli twali wano wenyini we twayimirira ne tutegeeza abasiraamu nti ddaawe egenda mu byalo omuzindaalo omulala guliwa. era mbakakasa abasiraamu omulimu gye mwatusindika mu disitulikiti ye Namisindwa kira dawa yatambudde alhamdulillah. Baka Nabii Muhammad omanyiseeka kwata ezaago omanyi njagala nkitegeeza abasiraamu abali bamusobola okuleeta wano mpolampola abo temwenyigaawo seeka ogwo omukwano gwe balago ogwo omukwano gwa bbeeyi gwe balago kwagala mubaka Nabii Muhammad takbir Allahu akbar Allahu akbar otambula okuba mutakibira yakafa omwaka oguwedde yafiiridde Kiruddu naye muzeeyi omu yali mu ddwaliro muzeeyi namugamba nti ekinka by'amaziga si ssente wabula ekinka by'amaziga nti emyaka gyemaze mbadde nzisa omukka gwa Katonda nga talina ssente zanzijjako naye ebbanga lyemaze ttono ku okisigeni munzigyeko obukadde 13. olwaliro basiraamu gw'omukka gussa wakitiibwa Allah ebitambulirwako ensi eno yonna baguze ebigambo ebyebbeeyi Allah muwayogerera ebyaliwo n'ebiriwo n'ebigenda okubaawo. ayi Allah basimuulirewo buli yenna eyeerekereza n'agula ebigambo byo buli alufu gye banaasoma mu Qur'ani eyo nsaba Allah efuuke ennunuzi eri omwana Adamu oyo agiguze. nsaba Allah efuuke ennunuzi obataasa obwavu. nsaba Allah efuuke ennunuzi obawa abaana balongoofu. nsaba Allah efuuke ennunuzi obatuuse ku nyumba yo Kaaba. nsaba Allah efuuke ennunuzi obaggulirewo emiryango gyajjana nga bakyali balamu. Allahumma amina. Islamic Media. Qibla Islamic Media.